Mu gw'omukaaga gw'omwaka guno ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi NEMA kyatandika kaweefube w'okusengula abantu abaali beesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Wadde nga kaali katuubagiro kennyini, abaali mu lutobazi luno baamala ne balinnyibwa ku nfeete. Kati oluvannyuma lw'emyezi 4 abamu ku bantu bano baatandise okudda mu kifo kino. Tubasanze baateekawo dda ne weema mwe bawangaalira. Abatuuze bano bagamba si baakwamuka kifo kino kuba tebalina wakulaga. Bazze batuyigganya, batusibye mu makomera emirundi n'emirundi nga batwala batukasuka, nabo baatwetamwa wabulire babadde nga batutwalayo nga batukasuka. Musajja wannabakyo yatatusaasirako yete yazaalibwa mukazi, yazaalibwa musajja ku musajja. Mu kiseera kino embeera yabayinga. Kati tusabiriza n'ekyokulya tetukirina, ne gavumenti etufuddeeko era tetulabanga bantu baayo. Wagula ekifo kyo ng'omanyi nti ogenda kukaddiira awo, naye ate mbukadde ne batubonyabonya. Kati nze omulimu naagujjaawo naafuna ssente ngula akafo akalala. Sikyalina wadde 10, sikyalina wadde obulabirizi, ng'ate ndi mukazi muzito. Mfunye okusomozebwa kwa maanyi nnyo mu bulamu bwange bwe sifunangako. Mpulira ekizibu ku mutima nga mpulira nfa. Nina abaana bange abaana 9 tebasoma. Mu nteekateeka y'okubasengula waliwo omuzira kiseera yabawa ettaka, wabula bagamba nti ono yabawa kubejjako. Ettaka lyatuwa liwanvu nnyo, toyinza na kubeerayo. Takukkiriza kusaako ssomero, takukkiriza kusaako kyaki, takukkiriza kusimbako muti yadde okulimirako. Yali asuubira tusobola okugenda ne tuzimba eyo ku lwazi, olina kuleeta guleda okutema olwazi olwo osobola okuzimbako ennyumba. Ekitegeeza ettaka tiyali tuwa, yali atulimba bulimbi. Ekibanja kyosobola okulimirako, osobola okubeera, naye kati ffe n'emirimu gyonna gyafa, titulina kyakukola kyonna. Kati baagala kuliyirirwa bagende waakiri batandike obulamu ewalala. Twagala naffe kuyambibwa kuva mu nsiri ezituluma, naffe tufuuka abaana ba Uganda, so tetuli byana bya nsi. Ffe tuli momboze mu nsi yaffe ate kyekisinga otuluma nga ffe bannayuganda. Ne tusaba bwenkanya, wano tetwesenza nga ebooge. Wabula omwogezi w'ekitongole NEMA Nawomi Namala Kalekaho agamba bano baakwatibwako dda era abalabudde. Naye ekiragiro kitulagira tubakwate tufune statement zaabwe bebeeyogerako, tubate ku bond. Twabatadde ku bond, olwabatadde ne baddirayo ddala mu lutobazi. Mu kiseera kino bano baakuyitibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Probably next week, so nazi files zigenda kubeera ready bazitwale mu kooti yebeesalawo. Ffe restoration waffe twamukola ne tumaliriza, kati abo abali staboni kooti yeneebakwatako. Ku ky'okuba nti bano balinga abaapondooka n'ebikwekweto byabwe, Nawomi agamba nti olw'emisango egiri mu kooti enteekateeka zaayimiriramu mu Lubigi, naye mu bitundu ebirala ebikwekweto bigenda mu maaso. Watali appeals nga ekalidubi to restoringa, ewali appeals nga mu Lubigi awo twayimirizaamu paka kooti bwetusalirawo. Wadde ng'eky'abantu okwesenza mu ntobazi kize kivumirirwa omukulembeze w'eggwanga, entobazi nnyingi abantu bongera kuzeesenzaamu. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.